Abooluganda Mukama yeebazibwe kansubire mwenna muli bulungi abaami n'abakyala. Ayogerako nammwe Bulamu Vicky Nabukeera ku program egamba nti All Road Make Me a Unique Person. Twakasalako nugamba nti unique person kabenga katwanguyira. Ate ne ku program yemu era gyemperezaako mu The Chain Breakers bagiyita The Marriage Talk eberayo ku Sunday. Agala okubanga otujoyininga osobola okubeera nga otujoyininga si buli Sunday naye tukyusaamu. Leero Sunday wenkola oguddako mbasikola wekityo. So nga olunaku olwa twagala kubeera nga tuba ku kyetuyiga ku side y'aba singles abeteekateeka okubeera nga tugenda mu bufumbo. Wabula ka pressure kasale kabeere katono akugamba nange mbaddeko ne ka pressure katono singa akugala genda kufumbirwa naye ebiseera ebisinga wopakuka ennyo ne wabawo ebyambika by'osobola okubanga ogwamu kubanga opakuka. Omuntu wayagala ennyo ssente zisobola omufuga naye ate osobola okubanga olina okuyaayaana naye ng'ozinoonya n'ozifuna ate mu mirembe. Naye ate singa otandika okubanga otandika okuyita amakubo kuba ag'enjawulo ag'obuferefere era weekanga olumu bakkubidde nayo oba olumu nga tebigenze bulungi. So naye obufumbo bwebito si byakupakukirira wabula oba ogenda kigendamu naye step by step yita mu step entuufu osobola okubeera nga tuwangula mu linnya lya Yesu. Wobeera omwakiddeko bwakizi munnange tatera kubeera muntu sitatera naye taba muntu mutuufu jasi kuba kwaka ate okwaka kukooma. Mukama yeebazibwe agambye nti biki byenyina okweekuuma singa mba nyingidde mu bufumbo obanga mpasiza. Twogera ku ffe abaana ab'obuwala abaami abeteekateeka okubanga bagala okubeera nga bagenda okubanga bafumbirwa. Tulina okubanga tumanya gye twagala okubanga tugenda kubanga ebiseera ebisinga omuntu asobola okuba agamba gala kukola bizinesi weti naye nga tagisaakinzeeko tategedde. You have to make some research n'omanya obufumbo njagala genda nayo naye biki ebiriyo n'obaako by'osaakinga. Tuwembeera nga ndi mukyala biki Mukama byanjagaza okukola ng'omukyala. Wembeera nga ndi mwami biki byenyina okukola ng'omwami nga tonnatuukayo obeeko at least by'omanyako. Si byonna nti osobola obbimanya naye at least obaako w'otandikira. Mukama yeebazibwe. Nti biki byenyina okweekuuma singa mba nyingidde obufumbo obanga mpasiza. Kubanga ffe guno omulembe gwaffe twesiimye nti abantu bakola conference, abantu batubuulira oba ne mukwano gw'omufumbo ng'asobola okwenaga naye no nakola ensobi weeti nakola weenti. Kati Mukama atuyambe ffe atukubiddeyo katooshi. Kati senga atukubiddeyo katooshi ate ne tugaana okuwulira tuba tujja kubeera nga tugwa mu nsobi. Oba okitegeera. So mugaso ki? Olugambo. Buli oba ennyo n'olugambo lusobola okulemesa amakaago. Omuntu ow'olugambo kino ky'owulidde kino kubanga abantu batutambuliramu be bantu bakulaba ng'oli bulungi n'omwami wo ne bamuteega ne bamugamba ebigambo oba mukyalawo nga baagala mukyankalane. Kubanga si buli omuntu ayagala obeere n'oyo omuntu. Kati wabanga owuliza buli lugambo lonna ne bakuwa gwe n'oyiwa attention biba bijja kisankalanya obufumbo bwammwe. Oba kigamba yes kiwulire. Nina amata agagamba nti nno tononooza ky'otawulidde ate nekyowulidde bwe kiba kizze just kimanya nina kihandolinga ntya. Kinoonyemu mirembe. Zaburi 34:14 egamba noonya mirembe va mu bubi onoonye mirembe ogigoberere. Womanya nti nno ye ntegedde kino just kubukudde bwongo. What next? Bwe kiba kyetagisa wotako sabasaba wetaba okukyusa. Togamba kang'ennumbe ani yakyogedde liriri ogenda balumba paka ddi ewedde point. Ate yana olugambo mu bufumbo nga omwami wo omufumbigganiddwa ogenza omusango balinako obunafu bw'alina oba mukyalawo tandika okubeera ng'omugeya. Kitegeeza mikwano gyo gigatuuka ekiseera gibeere nga tegirespectinga mwami wo kubanga ogenda omugeyageya buli wamu oba mukyalawo obeere nga tebamuwa kitiibwa ku mirimu gy'obeera makanisa gye mubeera ogola buli asanga amuyisaamu amaaso. Yalega kabikoga ayinenge gibakussaamu awo kitegeera. Ayinenge gibakussaamu oba kitegeera. So tubenga twegendereza mu linnya lya Yesu. Ekirala obujja biki byenyina okweekuuma singa mba nyingire mu bufumbo obujja.
kubanga ojja sanga omuntu nga musumba ng'alina endiga enkazi n'ensajja. Kati bw'onoolaba endiga enkazi nga zeesemberedde omusumbawo woba tomaze kubanga okuba mother olina okubanga olina by'olina okuyitamu ofuuka the mother Katonda ajja kukolamu omulimu. Kati omala gava omala gakigwamu bugwi oba ogenda kogga ogenda kuba n'obujja ku buli muntu. Buli gw'olaba asemberedde omwami wo ogenda lowooza nti amwagala. Kumbe si we kiri, endiga ze zisembera ate n'abeetega tebabulawo. Oli asobola otegeera nti omusumba mufumbo n'ajja ng'alina ebigendererwa birala nnyo, kwagala kuba kyankalanya, kwagala baawula, n'akola ebimuseducinga, nayo kisobokera ddala. But how are you going to handle that? Kitandikire wano. Vicky waliwo ebintu ebimu bye nzikiriza nga Mukama bw'okiba okimpisaamu gwe nakyo oli mu kunteekateeka. Ndi ready. Kastompa the grace. The real Vicky nalina ng'omuze waliwo omuwala yali ayogera nnyo naye gyali ayogeramu buli omu amuyita baby nga mama nyabo. Ono eno wala mukwano gwange nemusembeza omwami wange n'amalako naye namukyawa lwekyo nenga asesembereza. Ningamba nenga mpulira obujja bwe mpulira obujja sinamufuna omwami nga taliiwo naye nga mpulidde bujja n'omwami simanyi na waafaanana naye nga akaseera ko mpulidde obujja byali biro byaddaka eyo noza myaka giri giyiseewokko. Bana design zitutawaanya naye mujja kutugumira iye ffe tuli baki bakazi olanga ngita tugana Vicky yegiragira ntereza kagundi mantereza mbenga ate nga tekigiragira nnyo. Gwe bitu abakyala botto tubeera siwe wa temuli endugu bannange ndi mukyala. Tugamba obujja n'abaami kubanga omukazi ayinza okuba alinako omulimu gwakola geze waali abantu bangi abasajja. Kati gw'olowooza nti buli muntu oba ayinza okubakwana mukyalawo. Nedda, omuntu no yeekuuma yekka. Okimanyi nti nno omuntu buli w'omusaako akazito ogonolanga ekintu kyakikolera ddala. Nzi wano mukama wange obujja bwamukwatisa essimu nga naakajja wano mu nnyumba tukya tuli bawala. Obujja bwamukwatisa essimu yange ate nga bampa ennamba panga abantu beena abasajja be basindika ssente ebiseera ebisinga. Kati bennyini be baateekamu ennamba. Kati ebiseera ebyo nga toposinga famire zange ebikoze bitya naye nakikendeza nooza nakizeemu leero lwokka. Kati omukazi nooza amanyi omwami alingira sitasi zange ebikoze bitya n'awulira ng'obujja nga oba ogenze mu ffumbiro ne bageza kuwulira ng'oseka era nze namala ebbanga lino nga siseka nga n'essanyu limpeddeko kanda yaddamu kunyamba buyambi. Kati yakwata essimu yange n'agenda asiimulamu byonna. Kati wasanga omuntu nga mutabangufu oyo ng'omuba bukubi nga tonalokoka ng'oyo omukuba bange essimu yange ze yagigula naye atusanga Katonda nga ffe tulina Katonda era nasaba abasazi magezi tukoze tutya okulaba nga obunkenke buvaawo. Sisita wange n'ampa amagezi tukole weetuti katumanyi waba yasindika asindikire ng'omukyala amala asindikire nze ensonga n'ezolovinga ebintu ebimu si byakumala kulwana ate just noonya how you can handle that oba kitegeera. So obujja bukwesa ekintu kyotamanyi oba kitegeera. Kale ekirala okuzibiikiriza. Bino points ezimu twazogerako nga tuli mu chain breakers nga tukola talk marriage talk. Kati abamu temubeerayo eri nyagadde mmenga nyongera okubanga nkigira kubanga ziwandiika. Okuzibiikiriza ebiseera ebisinga tulina okuba nga tuzibiikiriza. Bayibuli egamba 1 Corinthians 13:4 n'okweyongerayo awo egamba okwagala kugumiikiriza kugumiikiriza byonna kuzibiikiriza tokwekulumbaza. Mini waliwo ebimu byogenda kuzibiikiriza. Omanye bulijjo nno neeragira ku talina ssente naye nzudde talina ssente. Nzudde noono bulijjo ali waati musanze kwa buziwe buti ng'ogenda kuzibiikiriza omwagala wo omuzibiikiriza kubanga muntu wa mutima muntu wantunuusizo omwagala. Kati oyagala kubeera ng'okola ki ng'omulumya Mukama Katonda yeebazibwe. N'ekirala okwetowaza
Bayibuli yogera ku mukyala okubeera nga ye okwetowaza eri omwami w'omu Abefeso 5:22 egatu submit okugonda eri abaami bammwe naye submit ejjamu n'okwetowaza kyokka ate naawe omwami naawe okwetowaza olumu kikakatako ng'omukyala ng'ogenda kwetowazaamuko mukomyewo emirembe.